Nolecho olunaku lwemwali lwe twabagamba saagala weekwase twategedde saabitegedde abantu bagenda mu lubiri. Butebe bayite likugamba nti ononye eki. Ate lulina okujjula. Ffenna tuli bayite. Lulina okujjula nolecho kansi ogijjeeyo gomesi ogijjeeyo gwanayaniriza ku luguudo gwanabeera mu kibuga Masaka nabeera ekibibi mwena gomesi kanzu beera gijje. Ali mukajja jayo gomasi ali mu saluni jayo gomasi afumba akatogo jayo gomasi ali ku bajiro jayo gomasi una gwali mu factory jayo gomasi. Bakwekange Banayi Ssaabasajja agabudde banga Ssaabasajja okugabula kwe tutegeeza mu sefuriya y'omwenyi namagabuliddemu buterevu ng'e Ssaabasajja agabudde buli muntu muwe ekyemisana ky'onoofumba kye Ssaabasajja Kabaka agabudde baba agabulira ebintu kiba kisaasaanye buli wantu. Akikulu nnyo gwatamanyi lwaki munaye tukisosowaza okusukkako emyaka 3 ng'ali ku ki ku Namulondo ogolooza giwezeka tunulira just bufumbo bwo tunulira mwana wo wa 3 omanyi nti no essaawa ya celebrations nga tugamba twakoze wetu wano ku Bukedde twakyanguyiza soko tukubira ekifaananyi ng'oyambadde yonna gy'oli ali mbale abali e Dubai abali Abu Dhabi tuweereze naffe tujja balaga ku TV. Nakyo ky'oba okola kyangu nnyo gena message yo otuweereze kikyoyagala Obuganda kyongeremu kyoyagala Katikkira ayongeremu kyoyagala tutereezeemu kyoyagala ku kyalo kyo ku kitundu kyo kyongeremu nga mmwe Abaganda wano sobola okubeera emyaka 3 ate agaddako kijanjawala bulungi. Obuganda bantu ba mukwano eyawasa Omuganda afunye mu Buganda nga teyakuyisa bubi bingi byonna ebyobugagga bwe balabala n'ebyapa byo bigattegatta bya mu Buganda gw'oli waffe kati gw'oli Muganda tuna kyotugamba atandika okukisosowaza ntubagamba nti no congratulations. Zayoza message 0722 yagaliza yebizayoza ng'osindika oyagalize n'abantu bo oyinza ogamba atufaayo kutambula katamu mu mitiyana soka namuŋona bagamba mbalubabuuka nnyo nedda we nakulira erisibeerayo nnyo yawula sobo yawula bugano we nakulira ekyengulu bamanyi ekimmanga bamanyi mu mbirizi bamanyi kati eri batwala afudde gwenyini byalo katuka abenda muŋona mwena abali ekyengulu abali ekimmanga abali ku luyinji eriga ku kanisa banafe mwena bali ku bawala katawala ekiti ekinene awo abasajja bakulu ababeera ku kyalo wakulira awo Mwami Sande takyali chairman nabannayi Mwami Sande nga tukusaba mpaye 10 Mwami Sande tukubuzizaako ababoda bakyali bange abasinga kati bakaddiye tebakyalimu muli mu bisayi mito bannayi navumanga ababoda ngono malonsi yaboti bannayi abana bako kyap wallahi ino malonsi ya ku stage ebisere byo nga ndi musinia wanu nga nkwatikako nga nyinza okuyimiriza wenti nensoka ntekabe bantumye omuvera buteka wansi nendio kandete ekivumu ekisooka tolina magezi anigwa manyira si size yo omayi wawa labalunda otalabika bubinyo tusola kumpasa urobyo twaleka babitusa sana balinda sagabanga balokole bana balokola beyimbyanga mama yantu magendo lete nyanya ngwesanga balokole ngekituti kyakutte bulungi fe bwana bwabiranga wali maso nga tuzina ngenya na stade wali nga nayo buyasanga banaye yakubanza omugo oh my god amita kuchacha bali kanisa omukinda atubabuzaako nocha abafa be mutambala sina kinchenyiza gamba katambala wafaji magala oliotya ne bali kutembeta Buganda mwena bazze babeerako bakatambala bazze bavaako mu ngeri njawulo mutumira ku Katikkira wonna bazze mu lumirire babeerako walusimbi mwanya mulise mogerere kiba muluyika bamwe namwe mukirimu mukola ekintu kyamanyo no kitiba aliko tambuza nnyo Buganda obutembeze kitiba Charles Peter mayiga omutima banabuddu mwatu omwana oyo mwatu wanno bambi abadde atembese atayinenge gyasengese olulimi luno naletamu ebigambo nga bibaddewo nenga tubitwalanga egundi obwerufu nga okusoosowaza eddambikizo bibaddewo nenga nga tetubifaako nga tuloza si byaffe nga tujjayo mu byaluzungu project zakoze project gyasinga okujja ennyo y'emisinde ekyo kyali tebakirowoozaako n'okirowooza weebale kukisoosowaza kubanga yemu kubeeta ssente mu Buganda yaggala Kasubi Tombs mu bintu by'okusaaga kati kibangiriza ekyo nakizimbako Bbugwe sajja n'atandika Kasubi Tombs ne bazisibe Bbugwe era kati kifo kiri safe
tuyinza ganti nzo okubeera nga abajja kisamiro kisembe ekyo mbasengere yennyini najja namutereeza bulungi n'abantu bennyini balambika obulungi abantu babeera nga bamanyi nti atulina okukola n'abavubuka bawa attention yajja buli wayogera alina kyaboogerako omukole bwe muti abawabula mulime bannange mwanyi mukozesa omutimbagano bw'ayogera abalowoozako mu bigambo bye ekyo Awangaala Beene masomogi komananta wetu olunaku lwaleero lwonna teruliimu kantu konna kajja kuba mukasaaniko wadde ennaku kajja kubasanyire naye nga tugamba tambula mangu ogende mukuume emirembe muyite mangu nnyo mulina okuyita tukozesa wankaaki omunene ekkuba eddene eriva mu bulange eryo ye wankaaki omunene n'eddala lino eriva ku busaafi ge makubo abiri ge batugambe tukozese nekyo muyingire mangu emikolo gibasange nga giriki nga muli talatiibu ate empologoma esobola okuva mu lubiri lwayo eri lwogome wano wonna ku luguudo no lwogome tutokote na butokoswagala n'omuliro gwake sigamba gwako ogwa bulijjo nayo ebbugumu lyokka ng'ayingira ayita mu Kampala we kozi Kampala baga atali mu Buganda awe ate ng'agenda president ku kyala n'agamba yagabudde kati wabasibawe wano baveeko kakati buli muntu abali ebwayise abajja okubajja abavuga boda tuvugire mu kanzu ababoda jatulekera ebizibu mukanzu mukazi wa boda ajja tulekera ebizibu buleke olaba bijja tagiriimu bijja tagiriimu swi ng'ekigwo muleke ekyo osaawa zijja kuba 3 emikolo gijja kutandisa abantu batandise okuyingira teera yatuuse dda ajja kuba atuwa ebisinga naye nga tusigana kubulya bigenze maaso myaka 3 nga tuli mu mbeera eno eyokulamula ekyabadde egyo babadde balambika abantu amakula baagaleese luli anti kugambye emyaka 3 celebration bayamaanyi tegeera naye bagonna gatuuka bimu ababiraba abiraba ngamba olulaba ye wabeerawo bagamba gwe basiba tv yagitwala bamusiba muti yajja wali netuuka manya wogatwala gyegali kubanga Ssaabasajja Kabaka tumuwa ebirabo nekyo wogatutereka ate okubulira mu lubiri walize n'amakula ate ogende nago gateeka ebbali ne bannange balina be bagateeka tulina abanene batera okutuwa ku makula mulimu abaleeta ziri emotoka ze bagamba nzijjukira mulimu abaleeta kashi nze mbamanyi batera okuleeta ekisawo nga kirimu ssente ne bagenda straight wali bannange kati mususe mugatwaleyo abantu batutejja amakula gaabwe era wegali bagataddawo ente zino nanansi bino bikajjo bigano matooke zino enkoko ezo tobala zirya balina bagataddawo ndaba kugaba bagize naye nga mu mbeera olunaku tetunabaleo ono yakyanguyiza uno ono yakikoze kwata video yambala gomesi ngoyo sindika baka oyagalize 0772 4815 oyagaliza abantu bongoyo etumukage mtulire aye Ssaabasajja Kabaka zomuzaanawo nakiwewa Anet Kalema kwagaliza Matikkira ag'emirundi 30 twebaza Omukama tukuumidde ebbanga eryo lyonna twongera okumusaba nga tuyita muda taddewo omutuukirivu ayi Omukama tukuumire Beene Awangaala baffe nomulala yinza okulaba otyo tugamba weereza ekintu lwogome wooleza bantu baweereza ddala Uganda ekyenkoko kokolima notategeera kyegambe tekitegeeza nti tebayogedde kasoma Faruk kikyadategeera bino birala kasoma Faruk ate abadde annyodde birala ne waliwo n'agambye dola nekizito nze nanyumye dda ateddemu nawe mulanyuma oteekemu mwebale kwambala bulungi bannange nze smart zamzam entebe amatikkira ag'essanyu ayi Ssaabasajja Kabaka nze Wombi Joseph ne mukyala wange Nakanwagi Angela tubaagaliza amatikkira amalungi weereza message 0772 4815 9 sobola okubeera nga ate tuzisoma mpola mwebale kwambala bulungi mwebale kwambala nabe bazza kwambala bulungi namwe mwambale bulungi mukimanyi mwambale bulungi ate lwogome bulungi nenga onaku lwa Monday naku zomwe ziri 3 mu lumu
omwezi guggwako wakati Matikkira tulema kujjuka nti abalina okusasula bannamu ate mubawaka musasula buli omu yeetaga akasente obulamu butambule baguma tekayongezebwa nemuwe Matikkira nasobodde okusala nedasebo sasula abantu basobole okugenda naawe apangisa awantu jjukira ennyumba wayingiramu wamanya nti yali yakusasula n'apangisa edduuka naawe kitegeere musaasanye akasente ako katambule kubanga nako kabbula ennaku nosika amaanyi sobola okubeera nga tambula bagenda okukola bizinesi mwangu mwandibadde mwekutedde ebifo kubanga abantu beetaaga okulya beetaaga okunywa nawe leka omukisa guno guleme kukukwata abantu abo abangi abazze mu lubiri leka oleme gamba nti saabitegeera abantu luli bwe bagawali naggala yamu bagagawaliramu batunda gomesi bazitunda ab'ekkanzu business nolwekyo mubeere mugende mukwate ebifo byammwe tusobole okubeera nga ate tutambula bulungi nze tutandise olunaku lwa Monday teweerabira era nga tuyingira Augusto lwe lusembeyo olunaku lwe twogereramu enkya tugenda kuba mu August kati manya beera ku kituufu nenga good morning mukulikayo mu weekend ffe katulumbe bwe tuti tutandise mawulire bannanga azitowa ki abaweereza obubaka bwabwe bonna babutaddemu bagamba emyaka 3 Ssaabasajja Kabaka ng'alamula bakuddeko ekifaananyi yoga Beene bukedde kwagaliza pasipio imwali nga bulijjo P6 P7 mujja kusomera muno bagambye batakabaka ebyewunyisa ebiri mu Ssaabasajja birimbukedde kale bagambye wapittu kitaawe amutemyeko emikono n'amulira Mukama Katonda wa Isirayiri President Yoweri Kaguta Museveni oluvudde e Russia ewa Putin asibidde Serbia President ali mu kutalaga bagamba nti no Ssemujju ne Lukwago ate gabeesibye ku FDC Ssemujju bitandika tegalina kwesiba bakuteddemu ate ekipande kyosobola okuteeka mu nnyumba yo awo wokolera ekya Beene cabinet kabiriiti Kabaka gye yatandika nayo omulembe omutebi mbabano mbalaba mulimu omulwanya muli Ssemwogerere mulimu wekitibwa John W. Katende gyoli mulimu omukwano gwaffe abeerako nnyo siwa Ebonis omuntu waffe ddala wekitiibwa omugenzi Nsibambi mwalimu wekitiibwa Alozias Maganda Zinsamba babano bonna babakutereddemu omu ku omu cabinet kabiriiti gyeyatandika nayo mu kiseera eky'emyaka 3 obubaka mwe buli obw'amasomero ab'ebitongole ebyenjawulo ndaba Plascon wano muyozaezeza batubuulidde ensonga zonna bukedde mugule tolema mugula ebintu byo byonna mwebiri ate otegerere ebyenjawulo ate era tebaganye kuteramu enkumbi terimba Professor Famu mutuusiza ku birooto bye babitaddemu byonna mu Bokede bagambye Amatikkira gatuuse n'essanga lya Mbogo amaliriza emisomo gye n'atikkira kirungi nnyo tugamba munange ate tukozayoza era tambula n'obukeddewo ogende mu lubiri ositule mu kifo kyo tugenze mu The New Vision waali She Cranes egenze ku World Cup ng'ogizanyisa yatandise yakubye bagundi yaligenze yakubye abasingapore yabakubye nnyo bafunye gemu yasose bafunye 33 obugoba nga tuli eri mu 9 abo abaana netball bayisobola okweta ekikopo abo nabalabako bala ebyaddala mu New Vision tumulina zuka era nga tugamba tenders ogenda zisangamu n'emirimu bagambye batya United High Commissioner for Refugees balina emirimu gye bagala okuwa She Cranes ne bakulingizayo ki ekigenda mu maaso president ngali smart musuti bannaye bana basirikale nga bo baka basabia bali smart kakati tata uno bamukutte mu Vision batado over omwana eyattibwa emyaka 8 owe bamukutte tata bagate nawe byonna byomanyiko byonna biri wano mu mbeera yonna bakwadde 10,000 ezabadde mu Kinihiro Embara bakwandikiddeko side eyo teddemu amukigunda agenze mu kooti gavumenti egenda kuŋŋaanya obuwumbi 36 mu basima gold electororo byonna biri mu The New Vision afune olunaku olwaleero waliwo nawandise agayagala muyambe esi kyemukola atassa bulungi lwagibeeramu omusawa muzeemu nekyalina okola Lwekyo ngendo ogule amawulire gaffe New Vision ne bukedde obubaka bonna mwebuli twagala tumulemu tugende mu kakaawa kaffe banafe aba Prestige Margarine bakatutuusako ate era nga basponsa baffe banafe ku bukedde ogenda MPG atubebaza Prestige Margarine be bataddemu sente manya otubeera ku besi era ebirawo bijjagabwa beerako banampigi mutulinde banafe aba URA munagayisa bali CTO buli wobooli sabali CTO buli bobooli jukira mu August ono aba URA bajja kuba wali emakindi ku lunaku olwokutaano wiiki eno ate ku lwokusatu bajja kuba wali Nakawa ate baga bajja kubayo nga 3 byonna amanyalisi bajja kuba bagaba ebirabo bingi nnyo muri fridge omuli okwewangulira bodaboda n'ebirabo bingi nenga kyonna kiva sabali CTO ya computer bagita e-receipt kijja kuyamba nnyo
kuliko akasente omuntu mugamba ategere kyagisabira kuliko akasente iyo alebanga ekuddiza naye kati otamanya akasente ako kalekayo bali bo abatunda ne bakasigaza ekyo tokigaabya tuba tugenda mu kakaawa kaffe ojja kwita ku 0772 oba 04338787 kale katumulemu katono tudde ne kakaawa. Muchenja nga kakutusiddwako Prestige Magellan. kazuka olunaku sanyu nga tugamba munaye tukozayo za Beene agundegunde masomoji myaka 3 ngali ate ku Namulondo si kyangu olubiri luli open naye kikulu nnyo nomanya wahoyita ojja kuyita eri abanene ate bakuzenga kakaabo bamanyi ino yita bajja kulungamya omulampula kale tugenze kakaawa kaffe olunaku olwaleero kakaawa ke kan tugambe namba za fenzi gule nyo olimbe tusanga nimutugamba fengate tuyitamu kati namba eno jayitamu 0 ono mumuyambe agamba bano bali bafumbo bampeta era nga munange balina abantu yaleta omuntu yamujja ku kyalo kwazaalwa naye ke nyini era bamumanyi ntono yatwala ani yatwala nkunda mu kibuga kimanyiddwa nti yatwala nkunda mu kibuga nkunda mwagalidde omusajja naye yagenza okulanga kimuyitiriddeko kati nga tabakyekweka beera gakyere amakaya gatadde yavuddewo era kati wetwogera bali mu kooti yagamulekedde kati mu kooti yagenzeyo anti kooti yakwawukana kooti bali mu kwawukana nakungaba na bintu anti bali mukwawukana naye kati ekisinga omupangula kiri kimu nti mbajja okuwa obujulizi mu kooti mugiramu n'omukozi era amulumiriza nga tamutya namu nga amukanulira amaaso nga tali muwadde okwesika yaloopye ekyoba kirungi ekyokwagala maidi ola ate muli kantu enjogerayo yeraka ekikusoweredde njakumanya yagenze mukoti nakanti ono yanzibidde omusajja yagenze nasaba ayagala kwawukana mukoti ogala nosaba mwagala kwawukana lwaki osaba ensonga ze baleeta tuganye okukwatagana akoze ekyobutemu embeera gye yateekawo esobola okuttisa abantu bawaka oba okussa abantu bange byoleeta bye baleetera okufuna divorce yamulopye n'omukazi nedda si kumulopa bulopi n'okuvaayo yavaayo yamutta kati ekisinga omupangula kiri eki nti maidi y'omu kubajja ne bawa obujulizi katuuti akanula eriiso limyufu bwayiti liringa lya munwe w'akabanga amulumiriza nze ngamba ngeri yavaayo tetuyinza kusala musango nti maidi bamugye mu musango ye kati munyivu pango liye yamugja mu kyalo naye kati ajja ate omuwala gwe najja mu kyalo annumirizaawo obujulizi akati kubanga akati wavuddewo kati onajja kuwa obujulizi kuba naye ayagala kukulumya ate bwe luwonolaga nti kikuluma n'oli ajjako yagana erisa alikanulira eddala naye kati awasekewo ki abajuzi ajja amukutte ku mukono nga oli mu kooti wali ozze nogalaba banakayaye kakutte omwami wange ajja amukutte bwati baabo newakwata goba owonye kubanga n'omusajja ataba mukyala w'ekitiibwa ataba musajja w'amagezi oyo wamuwona ekyo kyoba oteeka mu mutima gwo ekisooka wawona omuzingiriiti wawona atangala buli ssaawa akanula maswanji ebivumo nga bingi ku lunaku lwa Ssaabasajja alo mbalamusizano bannange kesebo tabwana kunyuma mbalala kiba mukitaddemu ekiwa kya Kabaka naawe okite oyambale sebo leka okuzannya mukanzu okube n'ekifaananyi otuweereze tukakasi mazima kakati ekyazaako omukyalo airtime wamayunti yalodinze bulungi airtime ebivumo biyitiriza ne kati awo mba mnebaza ki kirungi ki ekiri awo ekisanyusa kizito maybe gosanyuse munaye tolabawo kikyamu tolabawo kintu kyonna naye era oliyo yamujja mukyalo wayeegomba omukyalo oli yandimugjewo n'amutwala ewalala n'amuwoowera eyo
kubanga omuntu omusajja aba yagadde omuntu toyinza mumujja era n'oli ababira be yagali era leta kyawondera musajja nti amwagala ekimuluma ono kujja mu kooti butereevu kati bwaffe ng'aleeta oluba mugane tutya ajja mu kooti nyimwe magezi just kubanga kati nzina kyankalanye ate olusi oba wasuddewo ekintu oli nakino nakyo kizibu mbadde nga singa alwana n'alemesa omukozi ono n'addayo mu kyalo eri gyeyamugja erushere kyandibadde kiryoke naye oba wamulekawo kati oba wasuula kwagenda kati ete yamulisuulawo nze nandikoze omusajja nandibadde ate omusango teguba nno gwa mukozi era guba gwono loodi yayagala anti kakati ekirungi n'oyo omukozi kati agenda fuka naye mukyala naye ajja leeta amukolera ate dda oba ojja biraba omusajja waba akoze ekikyamu omwagalizaako ekirungi gwekikola ddi ekyo kiddamu gwekikola ddi kati awo mugambe nti mukama katonda wange omusajja wange muwe omukisa bannange mukama katonda wange musajja wange mwongere emikisa mulungi nnyo muwe sente muwe obuwanguzi siraje gwekikola tube bantu kiso tube bantu naye tewerabira nti tuli bakatonda ate ffe tuli bantu anti kakati ekizibu ati baagala kwawukana bawukane naye kati guma nze amagezi kyemuwagaligamu agende gye yajja omukozi akolope takyalina kyasobola kukola ewaabwe w'omukozi kirowooza nkiyamba kubanga bwe bosanga nga ku kyalo kyonna kyonna yakulaalaasa bakumanya ebiri mu nnyumba bakwogerako nga wali omubi naye ng'ali ayagala just muntu ono twala ekidomola baana abantu batwala obutwazi bati basika busibe bati omusajja basika busikutuwa ye buli omu mulungi ye talina limiti talina boundaries ye talina wakoma ye tayawula buli mukazi amwagala buli mukazi amwesala siwagira omusajja kyeyakola naye kintu kyemulina golozi oba abakozi bisolosolo nedda kyangu nnyo shababoy omukazi wamwagala kiba kisolosolo mwe lwaki munyiiga nnyo shababoy omukazi yagadde wa boda bulijjo gwe ntuma amata embalike nabo beyagale ate awo ngenda okulaba mwagala kutta muntu nja mutta poliisi ekitaase mbandeza nya mufumita ekiso mwe muba mbadde kyolwo olutalo gwe ng'olutadde ate buli kyoyita kyenziramu tuli ku mukozi kujja mu kooti siraje kyoyita kyenziramu kati ate wenziramu nti ndese lutalo anti gwe oli okumuyita ekidomola kati tomanya n'oli nsobiizi waleeta omukozi akusinga obulungi kansirike mwagale bakozi bammwe mubesale tugende meseji zammwe muzigire kubanga mwangalire bantu bammwe munange atanyize nnyo kayambe no ati munnaye balungi katugende ku meseji balungi kati amagezi gembadde mpa omukyalo oyo alekere mutowe naye akwatemu ku kintu ebirungi bye yali afunyeyo ne mutowe naye abifuneko kubanga ekirungi ye yagendayo n'alemererwa yafunayo kye yafuna kati kaleke n'ono naye akole ki akwateko mu kintu kubanga takulima nnyo bweba yavuddemu bababeresemu abaana bona omukozi abalabire ate yemuleeta kunoleeta omuntu gwolaba nti ajja kukulivula n'omuteeka maama oluusi ne baba tafaananika bannaffe bo bakusobera nga mutuufu olowooza tetajja tunulayo naye bagamba mbwerabira nti mufesite zibakwatako atafaanikuleeta wakimu waliwo gwe nasanga agamba mufesite mukwatako oba naye wamuwulira olira akabano kaba omukazi asubira avuma maidi obugulu ani abwetaaga yandibaddewo olw'abaana be nze siwagira okwawukana addeyo mu maka ge nze pasita kabuye edward charles ebamusuuta kapeeka Ssaabasajja Kabaka Awangaala waliwo abakyala abalekera abakozi emirimu gy'awaka n'okutuusa okwala obuliri omukyala gumusinga kogwe nti komukolereko ono bagambye omusajja yalina ensonga lwaki yawasa maidi kirabika omukazi yali tatuukiriza buvunaanyizibwa bwe ono bagambye mwebale kuweereza omukyala oyo teyandibwa mweyagalire bantu bammwe bawulira soma agambye nti waliwo abakyala abalekera abakozi apuli masindi ekyenkya mwasuse mutya omukyala oyo mpagira ye amagezi gemuwa yesonyiwa essajja ekyo ate ne maidi tekyabala time naye ajja kigwako mama makasi emaraba bwagambye tugenze maaso agambye nze kalunda benedicti mukasa emubende omukyala yakoze ensobi okuva mu maka ge akuume bukuumi akimanye nti yaleeta obuzibu lwaki kati agenda mu kooti tetukyalina amagezi getumuwa kubanga ensonga ziri mu kooti agumire ebinaava mu kooti kitaka mayanja ekiboga katende anke kajjansi mukatalage mukusirayo mama blessing muwomedde olunaku ne mukamala n'abeeyo mwambale bwe kiba kituufu omwami oyo kyeyakola kya butemu ate kiswaza
ab'empeta atuswazizza nnyo era mpagira omukyalo oyo amuvunaane ab'okukaalo enswanta w'obulenzi mbaagaliza amatikkira amalungi Ssaabasajja Kabaka Awangaale. Morning bukedde nze proceed Dubai mwebale kunyuma Ssaabasajja Awangaale bannange tuve mu kuyamba kasita tutuusiza erinnya Ruth namuyirira nze nsinziira wano ku kaalo amatendo Lukuli Boston tuyozaza kabaka waffe mwena the Mutebi okuweesa emyaka 3 bweddu nga muli ku Nnamunswa nga mulamula ayi kabaka taba mu America olowooza ali mu America kifaanyi tujja kibalaga yoyo aweereza obubaka Boston Lukuli mu America. Ab'Amerika mwe bali kubeerako mwana waffe wuyo anyumya okukamala obukamazi very smart namwe tugamba weereze ekifaananyi yambala naawe weyambale ng'abantu abo osobola okunyuma nyumira waka abali awaka munyumira awo waka abali mwenna tusobola okubeera nga olunaku tulubeeramu. Morning sir and madam ekyenkya incredible Andrew from kulekaana mbagaliza amatikkira amalungi ag'Abasajja Kabaka Mutebi ag'omulundi ogwasatu Wangala Beene magulu nyondo chuchu messages nyingi ngamba mwe bali kuweereza twagala tumulemu katono ate ne Faridi Mpaji waali awomedde omutega nsowera era nga tweba Masaka mulabye Munnabuddu aweddeko evvu ekyo tugamba ffenna tugenda mu lubiri tulina okujjula jjukira emyaka eyo teeka bagenda kujjula kaakati tulina okujjula baatutadde twagala ate Ssaabasajja agenda tulaga ekyenjawulo luli atulaga ashantehene luli natulaga sultan kaakati alina kyalina omugenyi gwaleeta baatugee tusurprisinga lwaleero nekyo tugendeyo enduulu ate n'okwambala obulungi n'empisa ennungi tusobole okujaganyiza awamu. Tuwaza Prestige bateekamu ensimbi mu kakaawa era nga genda mu kikubo waggule kati bakeze ate bateesa n'empija 25 tujja kubaayo 25 Agusto omwezi ogujja mwezi gwaweddeko mukimanyi abasasula musasule bannammwe nkirumiriza kubanga manyi abamu babanga abataategera abange erabidde Jablan awa muchenja nga kakutuusiddwako Prestige Magellan Jabulani nga akutuusibwako. Stay in the game. Stay connected. Catch all the upcoming entertainment of this season on SuperSport. Webale kubeera ng'oli ku Bukedde TV1 akyagenda maaso n'okubeera ng'otulaba enkya olunaku luno olwaleero atugamba tweyanzeege era ffe wano ku Bukedde TV1 Vision Group okutwaliza wamu tugenda maaso n'okulabika nti tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri okulabika nti no ajaguza amatikkira ge ag'okulabika nti atudde ku Nnamulondo n'alamula Obuganda okumalira ddala emyaka 30 Wangala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Mukama Katonda agende maaso n'okubeera nga kwongera ekyengera ekyobulamu ate bugende maaso n'okulaba nti no butambulira ddala bulungi nnyo esayidi eyo olw'ennaku z'omwezi 31 mwezi gwa 7 mwaka gwa 2023 kiba kitegeeza nti tugumalako olunaku luno olwaleero tugende maaso n'okulabika nno tuyingira mu nteekateeka endala n'ensonga nga bwe zitambula olw'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwa Muharram gwe mwezi ogw'olubereberye mwaka gwa 2045 kiba kitegeeza nti olutugenda mu maaso n'okulabika nno tweyongerayo n'okusiiba kwaffe abaasiba Ashura ne mumalako kati atusiba ennaku enjeru azitandise olunaku lwaleero osobola okulabika nti oleeta enniya n'osiba olunaku olweru n'ogenda maaso n'okusiiba n'olunaku olw'emmande n'enkya luyo olwokubiri lujja kuba tuli mu nnaku njeru ne ku lwokusatu nnaku njeru paka ku lunaku olwokuna atugende maaso n'okulabika nno ne wiiki tugimalako olwokulwokutaano tulye idi yaffe kubanga olwokutaano luno tetwalidde idi yabadde Ashura nga tugenda maaso n'okubanga tusiiba kati waliwo omukisa guno okulabika nti nno nkulisayo mikwano gyaffe be twabadde nammwe zaidi zaawali ewajja
Budunsamba waggulu awo erubaale nga tugenda mu maaso n'okulabika no tubeerawo ku mukolo gwa mwannyinaffe oba mulamu waffe gwe bayita Halima yabadde nga atwalibwa mwana mulenzi gwe bayita Isima. Tubaagaliza ofumba obulungi Haji tweyanzege oba legenda mu maaso n'okuba nga wakoze omukolo ogw'obusiraamu ekyo Allah akikuteere ku bajeti yo ey'emirimu emirungi. Katutandike n'empaka ez'amasaza aga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Empaka zino ez'amasaza zagenze maaso n'okulabika nti no zizanyibwa era nga jjukira nti ku lunaku olw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 29 abakulu bano abasese baamala nga bawangudde Kabula eggoolo zaali 2-1 ate nga abakulu bano abamawogola baakuba Mawokota eggoolo zaali 3-1. Olwo ne tugenda ne tulaba ababuluuli baakigwako nti Buddu yabalumba ne bakuba eggoolo zaali 2 ate nga abasajja bano ababusujju biragwabwe ne Bugerere gwagenda eggoolo zaali 0-0 ne guba nti ku lw'omukaaga bwete olwatambula. Ku lunaku olw'Essande waliyo emipiira egyazanyibwa era nga Kyaggwe yakola 0-0 n'abakulu bano aba Kyaddondo ate nga abasajja ababuwekula bamaliza nga bakoze 1-1 n'abakooki. Olwo Butambala ne bagenda mu maaso n'okubanga baazigwamu anti Buvuma yabalumba ne bakuba eggoolo yali 1-0 ate nga Busiro kwoteeka abakulu bano abagomba ogwawe gwagenda 0-0. Ku lunaku olwokubiri Singo egenda kubeera ng'ettuuka ne Bulemezi era ng'omupiira gugenda kubeera wali ku kisaawe ky'Emityana kye bayita ekyasaza ground. Olwo tumanye enteekateeka wamu n'ensonga nga bwe zitambula. Bannabuddu muyogeyoge nti omupiira guno gwe mwagenze mu maaso n'okubeera nga muwangula gwabatadde mu kifo eky'olubereberye mu kibinja ekyo kye mugenda mu maaso n'okulabika nti nno muzanyiramu mpolampola esayidi eyo. Abwe tuvaako awo katugende ku nteekateeka gye bayita eya Pamoja Beat. Enteekateeka eno eya Pamoja Beat y'okulabika nti nno Uganda, Kenya ate kwoteeka Tanzania tuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuba nga tuteekateeka empaka ze bayita eza Nations Cup ez'omwaka gwa 2027. Abwe twogerera okusinziira ku nteekateeka n'embeera eriwo nti ku lunaku olw'omukaaga, olunaku olw'okutaano, olunaku olw'Essande bagenda maaso abakungu okulabika nti nno balambula ebisaawe ebyeri aby'enjawulo era nga batandikira ku kisaawe kya St. Mary Stadium zaidi zawali ekitende ne bagenda maaso n'okulabika nno bakirambula. Bagenda maaso n'okulabika nti nno balambula ekisaawe kye bayita eky'Nakivubo nakyo ne balaba butya bwe kitambula. Tebaakomawo wokawoka bagenda maaso n'okuba nno balambula ekisaawe kya Kisu wano waggulu wano bayita muganda wange Ekamwokya ate nga jjukira nti balambula n'ekisaawe kya Mandela National Stadium nakyo ne balaba ennyimira gye kyali kigenda maaso n'okulabika nno kiyimiriramu. Ajjukira nti bano bagenda maaso n'okuba nti nno balambula n'ekisaawe ekirisayidiza wali egaluga nakyo ne bakyetegereza ne bamanya enteekateeka nga bwe zitambula. Kati bwe bakomekereza ebisaawe nga babimaze kati bagenda ku hotel ne bagendako ku Serena ne bagendako ne ku Sheraton nabo ne beetegereza ne balaba enteekateeka nga bwe zitambula. Wabula oluvannyuma bagendako ku ddwaliro lye bayita ery'Emulago nayo ne baliraba. Kati we twogerera nga tiimu eno okuva wali muganda wange ku CAF yo yayolekera mu ggwanga erya Tanzania gye bagenda okumalira. Bwe banamaliza bajja kulambula ne Algeria, bajja kulambula Botswana kwoteeka n'abalala bagenda mu maaso n'okuba nga bakola enteekateeka. Olwo baveeyo n'alipoota Namutaliika nga basalawo okusinziira ku bisaanizo ne kapasite y'abo abaasaba butya bweyimiridde. Twawo Uganda tunayingira mu byafaayo ebiteekateeka empaka eza national bw'oteekateeka ne bw'otakolifayinga oba olina okusamba kubanga obeera waka. Wabula challenge eri mu bid eno gye bayita eya Pamoja Bid kwe kulabika nti tekibangawo okubanga ensi 3 ze ziteeseteese tournament eno. Era olaba nti ne tournament eri ya World Cup gye bateekako ensi 3 omuli Canada, omuli Mexico ne USA bayongeza ku nsi okuva ku 32 ezalizanya mu mpaka eza World Cup ne bagenda ku nsi 48. Awo bayongererawo ne katulinde turabe butya abakungu banalambika enteekateeka zaabwe. Bwe tuvaako ne tugendako ku ttiimu y'eggwanga erya Uganda eya Netibo gye bayita muganda wange eya She Cranes eno ekyagenda mu maaso n'okulabika nti nno eyeleso tosubwa ku Bukedde TV.
tosubwa ku Bugedde TV. Enteekateeka n'embeera nga bwe zitambula we twogerera nga aba SuperSport bakugaa nti waliwo emipiira egy'omukwano egigenda okuzanyibwa. Man U ne club ya Dortmund gugenda kubeera nga weeguli kati kiba kitegeeza nti gwe ali ku SuperSport ali ku DSTV ojja kubeera nga otulabira ddala bulungi nnyo. Siraje waali Dola waali ne mukwano gwange Habert owabi Clara naye amaze okubeera nga ayingirawo agenda kubeera nga ayina ensonga zagenda okulayika nti nno Muganda nga akwasaganya mpola mpola ate tumanye ezimu ku nteekateeka n'ensonga ezigenda okugenda maaso n'okulayika nti nno zitambula. Mikwano gyammwe abakyaweereza message oba obubaka obuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda mugende maaso n'okulayika nti mubusindika mpola mpola weekuba ekifaananyi kyo ng'ogenze maaso n'okubeera nga oteekako muganda wange nga yambala obusuuti omukyala n'omwami ayambale bulungi nnyo kanzu y'oba omutega nswera obulamu butambule ddala bulungi nengera wano musajja ono agamba nti musajja muzaana wa Kabaka agenze maaso n'okulayika nti naweereza obubaka mpola mpola bisingawo Siraja ajja kubeera nga abisoma ndowooza bakulu obalengera nga bagenze maaso n'okuba nti no banekaanekana bw'otyo bw'oba okola akuba ekifaananyi okituweereze wano ffe tujja kgenda maaso n'okulayika nti Omuganda nge tukyusaayo bulungi nnyo ate kibeere nga kitambulira ddala bulungi obulungi obutagambika essayidi eyo. Kiweereze ku 0 7 2 40 8 15 93 tujagulize wamu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Matikkira ag'omulundi ogw'amakumi 30 ng'ali ku Nnamunswa alamula. Siraje ne Dola Kabajje bakwongere mu programu gye bayita ey'ekyenkya. Ya tukomyewo nate tugamba nti genda maaso ng'oweereza obubaka bwo ate obwagaliza Obuganda Matikkira amalungi ne Ssaabasajja bangi wano baweereza ate nage ntuweereza sokuweza n'ekifaananyi kyo ku 0772 88 15 ate tusobola okubeera nga tutambula ono tandika wano mpola ono agaye musajja wo n'omuzaana wa Kabaka mwebale kunyuma Buganda ku ntikko abakyala mwenna muyigireku ekyo n'abasinga bye bakola embaga n'abasinga n'olaba metroni ng'asinga omugole alwaki emufuna ba house girl wafumbirwa kulabirira amakaago n'omusajja wo abakyala muyige nze principal Makumbi Joseph Mawale Semutwa anayaweereza engineer Young Jones from Bwera morning wokedde omukazi aliko ekisajja ekyo Ssaabasajja Kabaka Awangaala good morning smart boss Siraje ne Madam Dora mwebale the woman accept the maid bonna baweereza obubaka ate n'obubaka obwagaliza bwe babutaddewo mpola mpola. You men have some no weaknesses to preserve you stay with abasajja mbalina weakness sizavinga okubeera ambadde nganyi sijjagiza kale tugamba weereza obubaka bwo ku 0772 osobola okwekuba ekifaananyi naye tugambe yambala gomesi swala abali nakasolo mukatale abali mu owino yimbe engoye ngoli mu gomasi kwera bakasoma nga basembera just twatukesaga ati abasajja batusibye covid nga Matikkira ga science ekitegeera ikakati Matikkira siga science basibo ne banyabo Dora Namala ayambazidwa Channel Ladies Choice abali ku Avema Shopping Mall buli kika kya gomasi bakirina agala okujigula ogitwale nagala ogipangisa ne bampa ne euro 5 Channel Ladies Choice alungi ani atuula waawo omukyala bamuyita mukyala Mariam gomesi nnungi n'ebitambala byabwe webale kusima kaza alina kubeera bw'ati ate omusajja angambe bugambi era kati tewali aganyi mukazi kubeera bw'ati ng'ozigula yes abantu abala ne bakwebaliza mukyala bone mukyala gundi nganyirira katulinaku wadde 10 how do you feel banange olina otya muli nolekyo twaga tugenda nolinga pagaffe buli gwe tugaweereza obubaka ku 0772 ate tusobola okubeera nga tutambula bulungi jjukira Ssaabasajja Kabaka Awangaala tugenda mu lubiri saagala nnyo tulwene ku ekyo twaga tutuuke kamera zaatuuseyo dda byonna tugenda kuba tulikuweereza live wano
abantu buyita mu mwankaki tetwete empologoma tetusooka tekiriyo era tekiriyo abekyengera mukimanyi bulungi mubeŋomaawo negiramu neyanamiriza nabala mwenne mulimu abakoze dde amaaso nga liiso walikoze tubamanyi mubayo ngakuba yakubye nenge ebyokwerinda gulukkiriza bakwaze ng'oyingiraawo abasajja baatulabula nokyo togaana tokola empaka zonna tojja nnyo nantwala nnyingi yeteetagisa kisto nabaddeko okusaba ojjukira omubuulizi waffe eyafuna akabenje emotoka nemufula emirundi 5 kakati nomunange yakoze okusaba nga yeebaza katonda olw'obulamu bwe era twawadde ne bakanoni twawadde ne bannaddiini abalanga 8 nga bazze ate okumwebalizaako saidi zeri enamalere mwena abafaaniza babaddeyo banaye mwebale wuuyo Daudi Sonko yasembye eno ono bamuyita ate onata ataliko kya white ate bamuyita kigozi omubuulizi kigozi mwabadde bambabi mwabadde basufu nyumba kutumidde oli omukadde omukazi azala Nnamala twagenze naye tusabe kubanga fe omubuulizi oyo omunnange wa munda nnyo ate gye tuli abantu bazze mu bungi bamwadde ebintu bamwadde ye maama mukyala Debula azala Nnamala Dora twawadde naye mukusaba omubuulizi bamwadde ebintu banaye mwebale bamwadde ente 2 bamwadde twabadde bamusonza obukadde nga 15 motoka yaddawo dda kizita abantu gye bali balina omutima omulungi yatubulidde olugendo lwe n'abamuyamba akabenje babaddewo n'omubuulizi yakubeerera olwaki ate towaayo motoka mbulizi ya bebabe abannaddiini batubeererawo ene waka ebintu mu bulungi oba ofunye ebirungi nga mulete omubuulizi ajje akole ki era ojjukira Reverend omuwe Kabaale president yamutwalira emmotoka naga nti nze Reverend nze Bishop we Kabaale kati Kabaale eno muvamba minister akamotoka ke mumpadde nga bampise ku mukolo ogw'okwebaza ababadde balondeddwa kuba ab'empi baali bamaze obalonda bamanyi awo baca muse nga nze nkulidde omukolo gw'okusabisa ng'emmotoka yange ejja nze agenda okusabisa gwogo balinze nga amaanyi gaayo matono kuzaabali zinene nnyo n'abagamba ogizzeeyo mundeetere ng'eyabano bakitwala ekinene ekiwulugumanga ettabu olaba baali bakoze ekitaliyo kati bannaddiini bano engeri gye batubeererawo tulyawo emyoyo ofuna ebirungi gw'oyagala yeebaze ate b'ofiira era gw'oyagala akulira omumanyino bakonkona ekiro ate butabukakero yayagala abigabe bulungi kati leka abeere ng'ayinamu namwe musobole okubeera nga mulungi amawulire gaffe ag'ebweru amawulire gabwe tulina tugenda wa Ashley Cole yali mu star ow'amaanyi ennyo ate wa Arsenal ne Chelsea mumujjukira basawo ne banyabo omukulu oyo yaze munakola embaga omulundi ogwokubiri munanga omukyala waba abaddewo bannange mbaddamu abasajja ku lunaku lw'Amatikkira ga Kabaka ku Mande nga 3 mu Ogw'omusanvu 2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinzira mu Lubiri Mengo tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV 1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosuba ku Bukedde TV. Tosuba ku Bukedde TV. Ku lunaku lw'Amatikkira ga Kabaka ku Mande nga 3 mu Ogw'omusanvu 2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinzira mu Lubiri Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV 1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosuba ku Bukedde TV. Tosuba ku Bukedde TV. Ku lunaku lw'Amatikkira ga Kabaka ku Mande nga 3 mu Ogw'omusanvu 2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinzira mu Lubiri Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV 1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosuba ku Bukedde TV. Tosuba ku Bukedde TV. Ku
lunaku lw'Amatikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza kale batuvuddeyo tugendako wali mu ggwanga erya Russia no yakiguddeko kyanga yeepanka omwana yaweereza gundi drone yaziweereza mu kibuga Moscow bujo mugamba lwaki abaya aba Ukraine tebaweerezaako ewa Russia wennyini baweereza mu Moscow mu kibuga ekikulu kya Russia drone 2 ne ziyingira era ne zikoona ku kizimbe ne zirekawo omuliro ne zittawo n'omuntu omu Abarasha ne beesansa baga era abamu batandise okugamba wayi akaana kasa katandise okuweereza wano katuveewo abamu batandise okukivaamu nga badda wala era ekisaawe ky'ennyonyi kyasirisizaamu katono ne babanga ennyonyi teziyimuka nga bakyegira era Russia neva negaa tutegedde ab'e Kiev mwe mukoze kino kati mujja kuwulira eyabaalula ejja kusiriira naye nga kyekyo era President Zelensky wa Ukraine avudde nagati yes omuntu baakola ebintu nga bwe bityo era kyabaalinda kakati ekyo sekiinaawo kikwewuunaganya kitegeeza nti aba Ukraine be baaweerezaayo mu kibuga ekikulu ekya Moscow weriba otalutuuse mu ebyo kakati ojja kulina gati omusajja aba ayagala ateese naye naffe tulina obusobozi naffe obukola byakola kale nno byebyo byabadde ojjukira nti embeera yonna yatabuka era abantu bakyafiira ddala mu ggwanga erya Ukraine kati neeno mu Russia bafunyeeyo kyekyo bino nebijjidde nga abakulembeze ba Africa bakava mu Russia okuva mu lukiiko naye baali mu kibuga St Petersburg ekyo nno omukulu gyasinga okubeera nga gyatuuza amakanda ge Putin natugenzeko mu ggwanga erya Niger abayaaye gye bawambye oba abakuuma president gye bawambye eggwanga bavuddeyo olunaku lwa weekend balangirira General akulira ddala ekibinja ekikuuma president Abdurrahman Chihani yavuddeyo neyeerayiza era nategeeza nti eggwanga agenda litambuza bulungi kakati ekisinga okuba ekizibu ekitebe kya Bufalansa abaana bakirumbye abo era ne bajjako flaga ya Bufalansa ne bateekako eya Russia aba Niger bajjeko ya Bufalansa ne bateekako eya Russia ne bagamba tetujja kutiisibwa yenna ali eyo ng'agamba bajja kuvaako nagata ayagala okuba eŋŋanga ajja ab'eŋŋange tebajja kuvaako ojjukira amawanga gonna agavuddeyo nga gavumenti ekikola kye baakoze naga bazzeeyo obuyinza ne pulezidenti bamute nga tetujja kumuta tujja kugenda mu maaso nokola tanka zeetala n'amagye geetala mu bibuga byonna ate era n'ensalo zonna zaggaddwa mu mbeera yonna ebyo ebiri mu ggwanga erya Niger amawanga gonna agafugibwa France gaze gakola effujjo bwe gati nga geekyanga naye nga pulezidenti wa France avuddeyo naga kutyoboola Bufalansa nojjako bendera yaabwe n'oteekawo eya Russia kyo kibalumye nagati bajja kubaako kye bakola ekyamaanyi ebigambo byalimenyeddwawo nga bukyali kubanga eritwale lya Bufalansa era amateeka agafuga amatwale abo bavubuka balina okugamanya obulungi abawambye nti si byakwewaŋŋamya kuba mu Niger boogera Lufalansa amawanga gonna agasingawo googera Lufalansa nga tuvudde tugenzeko mu ggwanga erya Pakistan omutujju yeesibye bomu ya jacket n'alumba olukuŋŋaana lw'ebyobufuzi oba lyetudde mu kibuga ekimu mu Kaha mu ggwanga erya Pakistan baato n'asumulula ne yeetulisizaako bomu n'atta abakungu bonna adde batudde yatudde mu bakungu bennyini ab'ekibiina n'abatulisa 44 bafudde 2 bagenze emikono tebaliiko omugulu guvuddeko kyekyo nno ekiri obunkenke bw'amaanyi wano ku muliraano Kenya President Ruto avudde n'ategeeza ab'oludda oluvuganya nti mulekerawo kumutiisatiisa oba temwagala kuteesa mulekeyo tajja kuddira byakwerinda bya ggwanga kubiteeka mu lubatu lw'abantu jjukira attunka ne Raila Odinga ne Sam's offers you a wide range of snacks. Sam's, test the difference. Big Clara H Property Services. Twalese estate empya ku milioni 7.5. Jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okubanga owona obupangisa. Leelo ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Zangi isinzira mu lubiri emmengo. Tusubwe empereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tusubwe ku Bukedde TV. Tusubwe ku Bukedde TV. Ku lunaku lw'Amatikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinzira mu lubiri emmengo.
tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosubwa ku Bukedde TV. Tosubwa ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3/7/2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinziira mu Lubiri e Mengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja
ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosuba ku Bukedde TV. Tosuba ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3 mu Ogw'omusanvu 2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinzira mu lubiri emmengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV 1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosuba ku Bukedde TV. Tosuba ku Bukedde TV. Ku lunaku lwa Matikkira ga Kabaka ku Mande nga 3 mu Ogw'omusanvu 2023 Bukedde TV egenda kuweereza ng'esinzira mu lubiri emmengo. Tusubire empeereza y'omulembe ku Bukedde TV 1 nga tukutuusaako emikolo gyonna butereevu okuva essaawa emu ey'okumakya ku lunaku mulindwa nga Ssaabasajja ajaguza okuweza emyaka 3 ku Nnamulondo. Tosuba 35 just ngakola mu ka shopping akali simple. Kabanda ku bilioni 3. Wetaagako bubiri. Jajja ye bali mweyimirira. So mulimba jajja abalungi ng'alebera ku muzzukulu paka bwavaamu ekintu. Ndaba jajja be bali wakati awo tusedde makola abantu mwabe muweereza message zammwe. Muweereza message wammwe Ruth n'amayiriro we London we America waweereza dda. Waliwo bannaffe abaweereza wano n'ebifaananyi. Waliwo Mutesi Nuulu asooka Mutesi Nuulu ne Namfuka Lydia ndozi wadde wandika Lydia n'owandika Lindia beekubiza babiri tujja kubalagaawo. Serwanga Matovu Richard abo boolengera asooka ye Mutesi Nuulu ate wookubiri ye Namfuka Lydia mwebale yemudda bwetutyo olwagalinze Serwanga Matovu Richard ne mutabani wange Semaganda Joel twagaliza Kabaka waffe Matikkira amalungi ag'emyaka 3 nabo beekubiza babiri Serwanga Matovu Richard ne mutabani we Semaganda Joel bebo kirabi mulabye. Thanks for being very smart. Batuweereze kyemikolo temwambadde. Waliwo Awangaala baffe waliwo nowe butambala omulabye bata Sebo Godfrey wuno bata yayimidde ku motoka ye n'agira ku bata Sebo Godfrey. Waliwo n'agamba yogayoga Ssaabasajja Kabaka tukwagaliza Matikkira ag'emyaka 3 amalungi agajjudde essanyu n'obuwanguzi ffe ab'enju y'omugenzi Sirimaani Mereoma mu Bomba Kalirwanga ekyabadaaza Kabuye mu Butambala bebo babe wammwe Senyongo w'ennyonyi Ennyange tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka. Waliwo n'omulala wuuno abadde nzakebera ku budde nze Jose ekisoga Salaama njagaliza Kabaka Matikkira amalungi Ssaabasajja Kabaka Awangaala. Jose bwatu bwakoze ate tulinawo n'obulala obubaka ovudde ewa yali omumyuka wa Katikkiro w'ekitiibwa Ssekimpi naye atuweereza obubaka jasi muteekekaawo. Wekitiibwa Ssekimpi agambye kwali agambye mwebali bannange yabadde ateesa nti tubikola nga bino twandibadde bwe tuti Monday paka Friday. Wekitiibwa Ssekimpi kiwulika bulungi okwogera ne kiba waliwo ebijjirako just naye nga kiwulika bulungi. Bamuyita Channel Ladies Choice bali ku Avema Shopping Mall bebambaza Namala wiiki namba abadde agamba yandijuza oyo omwana oli gwe ŋŋambye ye Jose ekisoga Salaama ayagaliza Kabaka Matikkira amalungi Ssaabasajja Kabaka Awangaala. Waliwo n'omulala agamba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi baffe Cuucu nze musajjawo Lubwama Joseph uyo bamuleeta Lubwama Joseph amuzira Fumbe nkwagaliza amazaalibwa ag'essanyu. Lubwama Joseph ne bamutaddeko Ssaalongo Lubwama naye akanzu agiyeemu ekifaananyi n'akwata ekifaananyi n'akyekuba
naye bagenda mutulagaawo kale mpolampola nga tugenda mukyala wa leero nifanye ojja nga tugenda mukyala wa leero omukyala wa leero katugende ku kintu kye bayita empisa empisa kikulu nnyo ate nga tewali azitendeka mubasomesa ne London mubatwala ne bakomawo wano nga tewali discipline omwana atalina mpisa ayina engeri gy'atawaanamu ennaku zino abantu batandise okusengejja ate ne basengejjera ddala osobola okuba ne grade zo nga mpitirivu omwana ayingirawo nga yasoma n'amalayo era nga bamutya ayagala kuba na profesa era ne bamumma omulimu lwaki balabye nga tajja kujja mu banne balabye nga ajja batabula butabuzi balabye nga ajja baleetera n'obutakola mulimu omuntu ng'ajja mu bantu emirimu ne gituula nga atabula oli bonna ne bakyanga nga wampisa zembi kati mutendeka abaana empisa okuviira ddala ewaka okyalina omukisa nga obayina awo mu nju yo oba osobola bamanaginga bwe baligenda ojja kuba tokyabasobola nze nkubuulira olw'omukyala yaŋŋamba nti no ye bw'aba agaba emirimu atulina byatunuulira omuntu asobola kuba ne makisi nga mpitirivu nnyo azuwuliriza n'olina ajja nga si nnungi nnyo wabula nga ziri makkati goono alina ennungi ennyo era agamba sooka oleke ono alina ennungi ennyo ayinza okuba nga tabeereka naye muzibu nnyo ali hyper yeemanyi nnyo bamugamba takyusa oyo bamuleka ne makisi z'empitirivu ennungi ne batwala ono atalina nnungi nnyo gwe bajja osobola okutendeka n'awulira okugamba n'atereera kubanga bamanyi balina potential emutuusa awalungi era gobawo omulimu empisa omwana tabuuza essowaani bazireka ku mmeeza abantu akoona bakoone ayogera bubi ayogera alya wajja ku mulimu yasinga okwagala ssente nnyingi ennyo ate okukola kwe kuli wansi nnyo ani ayagala omuntu bw'atyo abantu balina stress kati tegeka omwana wo ng'omanyi kyovola n'obufumbo ennaku zino mugenda butabukatabuka abagumiikiriza ennyo baweddemu kati ab'ekinaana bageddemu mugenda sigaza ab'ekyenda n'ab'ekyenda bajja kuggwamu musigaze aba 2000 mujja bawulira abagumiikiriza bagenze baggwamu olw'embeera y'abantu abalimu owa nayitawo bajja kuyitawo kirowoozeko nolwekyo twagala tugende mu kuloopa ate ku luno tetujja ng'egirunaku lwagende hagisenyo nga prestige aweereza gambye mwebale kunyuma kizitumwayitiridde chapa general enterprises tweyanziza sebo bali bubaka bwaffe twagala tubeere bwe tuti singa munaagamba tubeere ffe tulina taabu kubanga basofia bakola amakanzu gano gakola nago si mabi nnyo era sigala isi nnyo naye ekanzu ofuna ey'ebiri naye eno ey'ebiri teriyo zaaliwo ddala twagende naggalo Matikkira eg'emyaka 3 zaali z'ebiri tewali buzibu taata yambala ey'ebiri oyisaamu amagulu booti nekola ekitambala kale katukuba akadongo kanne tukakubidde owekitiibwa Museveni leero tugenze wa Beene engeri lunaku lwe tugenda okulooperako ensongasonga ntonotono zetwetaaga ffe okwetereeza kuba Beene si yatereeza katugendeyo ya ai Ssaabasajja Kabaka chuchu lukoma nantawetwa nantalinya mukateebe gwe Beene gwe Kabaka gwe nnyinimu gwatwala nze musota serwatika lwattaka magulu nyondo ko lutunga abayina kyanoonya magulu nyondo takane lyatika litolinzo litunga ero lekaleke yoyo nno Beene magulu nyondo yoga Ssaabasajja Kabaka myaka 3 ngoli ku Nnamulondo y'abajjajjaabo ate ng'otulamudde bulungi nnyo n'otambuza bulungi n'otembeeta amasaza gonna gaddawo ebika bya Buganda byaddawo tweyagala bulungi emipiira gyebika ffe tulina obuzibu abantu era gutusinze tulina obuzibu olw'ensonga nnyingi eziriwo era luusi otusaasira ensonga nnyingi nnyo ezijjawo nezikusomoza kungi okutulemesa oluusi obutatuukiza vunaanyizibwa luusi akasente okuba kakicwa katono naye waliwo ebintu byetusaanidde okukola kakati ng'oggeza era twetaaga okulambika obulungi abantu okusuulawo amaka ne babeeraawo nga basalawo okubeera mu mbeera kooti neesalawo okulamula amaka gaabwe kyetunafuyemu ekyo nekiva ku level y'awaka nekibuuka LC nekiyita ku poliisi nekiyingira ekkooti maka tugalamulira mu makooti
abannakiyombekedde basusse bangi bannaffe n'abasulawo abantu bangi abasulawo abaana abasajja bawereranga abaana nga tebasindika basindike naye omuntu bamukwata nejjeeke ayi Beene tutusinze kintu kyakugatta wamu kino Beene mugamba ebintu nga bibiri gatta wamu kubanga wodda kumanya abantu bangi yo basudde ng'ate n'abasudde omuntu alekawo abantu bazadde n'agenda ate n'azaala abalala ayi Beene era n'azaala abaana abo n'abasulawo era n'azaala abalala kati bo tubenyumirizenga mu kuzaala buzaazi kati gatta Beene bannakiyombekedde bangi nnyo kidda kyali kigambo nga si kirungi nnyo naye abantu bakiyonjayonja ne bakiwunza wunda ne bakituuma ekigambo Beene abantu bakowa mangu tebakyayagala kulwayo nnyo kyekibafudde bannakiyombekedde agenda okulaba ng'abimala agenda okulaba abasajja bafuuse yegeyege ayi Beene kamugambe ayi Beene abasajja bafuuse yegeyege babawasa wali abooza ebintu ku makya kati twogera naye nga amazima gali nti gwe baleseewo pampa zikyusibwe amazima ga Katonda ng'omukyala gwe yawasa atuuse mu owino asala ndibota ye ya bokisa nga ye asigadde mu nju bafuka badreva naye nga bagamba yennyinimu ayi Beene gutusinze bannange omusajja tebamujjukizanga nti owaayi omukazi ayambala abakazi be beeyambaza ayi Beene ate olina alondoola nankuba akabazimu lwaki bamukwanye ayi Beene kanzire ku byakulima ebiwangudde Beene abantu tebakyagala okulima ettaka bali kutudde wano munaffe bikirala atugamba bali kutudde n'okulima kwennyini n'omwa tractor takyasobola wagirimisa n'enkumbi tebakyamanyi zirimisa obugayaavu bungi tetusobola kutereera ate ayi Beene era abalala tebakyakiika kubanga wano omubuulizi yagamba agatta abantu myaka 3 egiyitawo ng'abakyala bajja nga baloopa ew'omubuulizi nti teri kiriyo ayi Beene oba ndya oba kiki tetumanyi gutusinze era gutusingidde ddala Wangaala Beene myaka 3 kiveeko ekyo Wangaala Beene katugende mazaalibwa Leero mu katundu kaffe akani azaaliddwa tukuleetedde Nakanga Fiona leero ge mazaalibwa ge. Nakanga Fiona abakwagaliza mazaalibwa malungi ye maama wo Nabukera Faith, mwannyoko Colin, batooba okuli Grace, Alicia, Zam, Kabako ne Stella bakwagaliza mazaalibwa malungi era ag'essanyu. Nakanga anyumirwa nnyo okulaba firimu kyokka we kituuka ku byokulya tomuyisaako nkoko. Mu balala ye Ayebale Melisha olunaku olwaleero awezezza emyaka 10 ono ayagala nnyo okusoma n'okusaba mu byokulya asinga kwagala chips n'enkoko. Abamwagaliza amazaalibwa malungi ye Mami Mebo agamba akwagala nnyo era asaba Omukama Katonda ayongere okukuuma ogende mu maaso ng'ojaguza amazaalibwa ag'essanyu agafaananako bwe gatye. Mu balala ye Nakalemeriana olunaku olwaleero awezezza emyaka 14 ono abeera nansana mu byokulya awoomerwa nnyo pizza n'okugendako auto okucakala. Ono ayagala nnyo fumba emigaati ne keeki era agamba mu biseera ebijja mu maaso ayagala kufuuka chef. Abamwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu ye Mama Margaret Nabateregga, taata we Julius Kanakulya, ba brothers be ne ba sisters be bagamba nti bakwagala. Saba Omukama Katonda okwongera okumukuuma n'okumuwa obulamu. Abantu abazaalibwa leero bino bye biboogerwako batera okuba nga beematira nnyo, batera okuba basirise naye nga bafujjo, bekkiririzaamu bamanyi okwogera mu bantu, bakuuma ebyama byabwe, boogera bye balina okwogera byokka, batera okwagala abantu ababafaako ennyo. Mwenna abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero tubaagaliza amazaalibwa ag'essanyu. ya Empologoma Ssaabasajja Kabaka Beene chuchu musota lukoma nantawetwa nantalinya mukatebe gwe kabaka teri ate anza na kigamba nakekyo wekitibwa Ssenyongo wenyonyi anyene nseno wenyonyi nyange bantu babuli balambuki babulire bulungi boyingirira waawo kubanga ebikakati kyekikulu amanya Ssenyonga Herbert
omu ku badirector ba Big Kirala H Property Services